ngamba tusaliddwa nnyo taata kibi nnyo togenda kusobola kujja kuziika taata kuba kyali kibi nnyo inalilahi kwa inalilahi rajiun saba Allah amusaasire n'agamba naye nze mwennyini nkikusuubiza ngenda kutambula ngende mbeerewo ddala okulaba nga tuziika taata mu kitiibwa Mr. President olw'okutuukiriza nga bwakyogera ate mdata n'obeeranga mwamuwerekera bane mwebale nnyo mwenna kuba mwenna mwaliyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate era njagala okubategeeza engeri gye ssaaliwo mu kuziika taata kinneetaagisamu akaseera ng'ak'obuntu ng'omwana okubeera nga nkungubagira ku taata mu ssaawa ntono nnyo tugenda kuba nga twolekera ekyo ekiseera bannakampala mujja kutukkiriza ne bannayuganda kubanga kikulu nnyo kubanga oli taata gwomukyolaba kyendi yeyakinsomesa taata yaŋŋambanga nti amateeka togasoma kubeera nti obeera mugagga naye ogasoma okubanga gayamba ku bwenkanya okugakozesa obeere ng'oyamba abo abatalina busobozi akawuliro kamu bwe nali nakamala okusoma amateeka taata wange oyo yantuuza n'aŋŋamba nti saagala okolere mu companies eziriwo zisasula baloya ssente nnyingi miliyoni 6 miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 7 naye saagala okolere mu kampuni ezo simanya oba ogenza okukolera shero be mutyere obaani padde example ne mubuuza lwaki ng'abaana bonna bwe twali tumaze okusoma bonna kye baali baagala n'aŋŋamba bw'onookolera kampuniz ezo si kibi naye tojja kuba wa mugaso eri bannayuganda balala kubanga oba okolera kampani ngabomawaayo n'aŋŋamba kkiriza ojja kulo faamu yange obeere nga otrainingirawo ku bwereere obeere ng'oyiga obasobola okusaavinga abantu abatalina mwasirizi era neebaza taata nsaba katonda asinzire ku ebimu ku ebyo bye yatuteekamu abeere ng'amuwejjana kuba taata nze yanjigiriza nti osobola okukola nga tokoledde ssente ate n'obeerawo ate kati kinnyambye nnyo okuba nti seekanasa muntu yenna ate taata yatuyigiriza okusembeza buli muntu nga tetumusosodde ky'oba olaba abakolaganyeko ne Shamim Malende tosobola kwawula nti oba kino oba kiko banange neyanziza nnyo ensonga eyo naye ebirandooza tujja kwongera obyongerako naye ekisingako obukulu kati ekisingako obukulu omutwe guno nagusazeeko enviiri ng'era bwe mugulaba olwedde zibadde nnyimpi kati z'abasibe nakomeddewo mu mbeera ey'okulaga okwekalakaasa nga nsazeeko enviiri zino n'okwambala atayo eno efaanana abasibe ab'omu makomera gye babeeramu nga njagala okulaga obutali bumativu ku kubeera ng'abantu baffe basibibwa obwemabege ate ne batawuzisibwa era nga njagala okulaga abantu baffe abali mu makomera bonna nti tuyimiridde wamu nammwe temuyitamu tubitegeera Gaddafi Bobi Yanga tebalekalansi njogera ndi simaati bannange nnumwa omutwe so alhamdulillah twebaza Mukama Katonda naye tubayita mwenna tubakoowola mwenna buli alina ky'osobola okukola osobola okozesa akabonero ak'okusalako enviiri osobola okwambala ataya n'ebirala bye tugenda okwandiika tujja kuba tubibabuulira ogezaako okuyimirira n'abantu baffe abali mu makomera naye ng'ekisinga obukulu kugatalanga ate nga omwogezi bwe yakyogedde kituufu n'amateeka toba bwa Kampala yokka n'olwekyo kyobola mbadde mutulaba ekalamu ekamulibwa twandigambye nti entebe si gye twesimba lwaki nandigenze n'enzijjayo abaana bakomera entebe ng'ate ndi bwa Kampala n'olwekyo
abantu baffe bonna tugenda kubeera nga tuyimirira wamu nabo. Ensonga esembayo nga nzigalawo ya protestive vote noza fena kukamanyi protestive vote tukanoonya tukalonda